Oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okulumba eggwanga, ebintu bingi ebyakosebwa nga muno mwe mwali n'ebyenjigiriza by'eggwanga nga n'okutuusa kati ebibiina ebimu wamu n'amasomero agamu bikyali ku muggalo olw'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kino. Akulira ekibiina ekigatta bannannyini masomero ag'obwannannyini aba Proprietors of Private Educational Institution Association in Uganda, Omukungu Michael Kironde asisinkanye bannannyini masomero ag'obwannannyini mu bitundu bya Ankole n'ekigendererwa eky'okulaba engeri y'okutumbulamu ebyenjigiriza wamu n'okukulaakulanya amasomero gaabwe nga bayita mu ssako yaabwe bagattira awamu eya Private Schools Proprietors Sacco. Mu lukuŋŋaana luno mwe basinzidde ne bategeeza nga bwe bali abamu ku bamusigansimbi mu ggwanga lino, kyokka gavumenti tebafuddeeko nga kw'otadde n'okubabinika emisolo era ne bagisaba ebayambe ku bibasoomooza. We are investors because we have been paying revenue to the government. We have been obeying the government regulations. Anga fe abannannyini mufu tukwata owawunya. Bano abalala bava China abavaawo abo batunoonyaamu kasente bakatwale. Nefe n'oba okafunye era okazza muno. Ekyo twebaza President yakirabye ensonga lwaki yalowoozezza okutufunira trillions 2.5 ziyambeko ku masomero gajja mu buddubi mwe gali. Era se Mr. President tuli eno tukyalindiridde n'essanyu lingi ensimbi eyeje etuyambeko. Omukungu Kironde agamba nti balina ensonga nnyingi ezibaleetedde okwegatta nga muno mulimu okufuna eddoboozi eryawamu, okwekolera ku by'ensimbi zaabwe, okuwaŋŋana amagezi n'ebirala bingi era aliko entanda gy'asibiridde banne. Gwe yatandika amasomero gano nti senga onoonafuwa nga tukyasobola kukola bye badde okola, amasomero gano gasobola okugenda mu maaso. Senga ofa amasomero gano tulabira naffe bafudde, amasomero abazze mu kugatwala mu maaso tebasobodde gagudde kubanga gombadde omanyi ng'ozannya empikizo. Kati tulowooza nti kibiina kigenda twala obuvunaanyizibwa okusomesa abatandisi b'amasomero ngeri ki gy'otandika okuteekerateekera succession plan ti n'oba okaddiyo osobola okunyumirwa obukadde bwo. Bannannyini masomero abeetabye mu musomo guno basiimye Omukungu Kironde olw'okuvaayo n'enteekateeka eno egenda okubawonya okubbibwa bannakigwanyizi. Since it is a group institution, I think because people are joining it, don't think that they are villagers and whatever, so that the people who can just come with one common goal and the only day they achieve what they want. Wobeera nga investor totya risk. Ebirala bibaddeko biyinza kubanga biba disappointing naye kino nga gwe tugambye kya bannannyini. Ekibiina kino ekitaba bannannyini masomero ag'obwannannyini kyakubona mu ggwanga lyonna n'ekigendererwa eky'okutumbula amasomero g'obwannannyini ssaako n'ebyenjigiriza mu ggwanga.